Chitalo eri aba Aromatic Entertainment maziga goka eri Ahmed Luboha bibino mbekuletede atenga ye pressure chakoze Calvin Kayanja amutwala mukomera nabyo mbirina mu maaso kadama tulukalide bibino ebituseewo ku passport mbirina mu maaso tosubwa ngabele nkola yafono kwanda boyuji ka video madensa bo kampeleka like kabenga kasotambula katukeri omuntu yenna endagade kumanya kweno information go na tana subscribing tugamba subscribing oberenga wegata kumukutu gwa feguno gwa wanda boyuji hajimiti agamba tangwa kulombere duwa gowe na inebizibu visa zirwawo kufuluma obabulu wa applying abakuwa ban jangu akulombere eduwa ngatako esachikola cha chilogo just nga kulombere eduwa ofune mikisa ebintu byo birenga bitambulira dala taratibu atenga yesadik property consultants bagamba jangu baguze mataka gawe gatandikira ku milioni emu wamuno kwambuka atenga gali wano just mu kibuga matuga kawanda yaba namba za uziya mu ka box ka red osoba in boxing ne bakuyamba kale katugene mu olegafe onunaku orejo Calvin Kayanja yavudeyo natabukira pressure 24/7 nagama pressure otavayo no netondera ngenda nkusibe kuwanga nina evidence lwavayo no mvuma tino nze yatakadama harima vudeyo nagama tino bambi pressure vayo onetondere obasi kingenda kusiba era ngenda kusibira maisa cause wanyonera business yange nekati sichafuna ba client pressure yavudeyo kyamuri price nayo adange pressure kabaka mwanga tunga we yeita kyamukoze si kirungi soko ulire pressure yamugambye njya kuba nkoma nebirala so biwulire ebyo nonga mitadde mabali ebya passports byongedde okutabuka kadama uliriza bine ebintu zino nsonga nkulu nnyo omukulu akulira ebya passports oba immigration office oba internal affairs mu section ya immigration office immigration officers yavuddeyo nategeza nagamba kino wali abamu muchakwesa passports enkadde zino ezizali eza green oba muzimanyi ziri ezasooka we wali ya blue obu passport ndoza mu bujukiro oyo jali mukulagaawo yagambe ntino kutandika ne week ejja bayo yatandika ne wiki eri wedde yagane muno kati saawa zineno wojanga toyina tebagenda kukiriza tebagenda kuwa visa oba tebagenda ku stampinga entry okuyingira bagenda baba kuba fine atenga omuwendo gwa sente obamanya abonga baba watuse ko airport basoka ne bakulumya bichi just making sure ntino bosi wo obanga tuna bakola obanga mbedu ya appeal wanga tuna bafuna passport empya fuba nnyo ofune passport empya bagikusindikire so lile byabagamba komewo nebilala. We still have people, especially travelers, appearing at the airport with this type of passports, which were phased out. I want to re-echo and tell the public that these passports, which we were referred to as machine-readable passports, are no longer in use, even if the same reads expiry date dating to 2026 or 2027. We phased out these passports on mainly two grounds. First of all, the International Civil Aviation Authority organization that regulates passports had given us a deadline, given that the facilities at different international airports had changed. So carrying this airport would not actually be read at any of the maziga eri aba Aromatic Entertainment waliwo omuzanyi waabwe eyafudde olunaku olwejjo ekiro bambi abadavayo abadagendo baside zerubaga ngali mu motoka bambi yafunye accident era nga yafudde Ahmed Luboha twageziza kumunonye naye nga tasobola musanga sawa zino bagambe ntino ali mu state of sorrow sawa zineno jali ali mu kumorning oba Aromatic Entertainment yonna as a whole bali
bali ku morning bambi yafafudde kona abadde azanya mu filimu yaabwe empya nga Afande ndoza mumumanyi abalaba obuzanyo bwabwe aba following obuzanyo bwane wa Aromatic Entertainment kale ngafa bwanda boy UG tugamba rest in peace Afande wona woli kale katugenyongeyo na mawule gaffe olunaku olwalero Kayzi kawalya Kayzi yamaze nachaza omunene amanyikidwa ngani Donzela wali Florida Kayzi yavuddeyo nakabirira Donzela nagamba ntino amulage kubijanjalo kwazi ntino amaze oba aluddewo amaze myezi kati 2 nga talaba kubijanjalo oba nga talaba kupere era yavuddeyo nagamba muno Donzela banange no chinkolera no gezo chinkolera akatamika ina masa ogenda mulaba nga Donzela musikiniramu oba ananye Donzela ina comedy mwe gwena tana bakulike ka video madensa bokampeleka like gwena tana bakusubscribing oberengo begata ku mukutu gwa feguno gwa Wanda Boy UG tunene WhatsApp group ya fe so twin boxing ane tukugatamu no beranga onyumirwa kakana katambika Kayzi nakumbaze myeze yisi yako mbere so fashion mama zemyeze ebiri yako mbere kandi agambire kana oni ndaga kumbira Kayzi kale babi muri babi omutego lekera why no bakutokwai agambire oni ndaga kumbira ono so odi mulanga kati abali tutte ebero bube omulanga okulaba kaba genze nabi oh my god obe erishobora iziriri mu Kayzi fortuneness bere Leo yagalani ate lete moze na utechi bere yagalani ate wali wo musajja tagala bere ate foi musajja yonsa ate musajja yonsa sayonsa bacho wayonsa sirina budde byawo zaale emyezi 9 nyonse neka Donzela mwantama neka wale wako mwantama kama mufadi pasi ya Donzela mundeke muze mugabozi gamu abasajja abakulu okubanti bawo kyayagala amabere Don Junior wa mukyawa she's my sister bali mu queue Donzela Junior mukyawa bali mu queue bameka Junior bangabe kyamugobya baye ebiguzo singa omukyawa era ne bamugamba kasozi awo omanyono wangere kambala olukokolo olubaawo walwogeddeko nebagane kajja kalya amanyi matono mu dakiika ezi kalinera kadokuuka wakati baga mu lusozi lwolinye gamba yagala Kayzi onalusobola bajja kuleetera siriyo okwepiki amali dakiika nenga bepicha bepicha segeza yali ku bigambo yaliyo ng'akutenda ntichi anti kati bwolaba otudde butuuzibwa n'ofuna amasanyalaze mu yebbere kati saasira omuntu ko kaalirabako kala kubeere olimba Mama Chantal, thank you. Kalimu obuzibu Prince Amma, thank you. Kayzi bako. Kayzi ngagala mbozi ya Donzela kuyitawo. Lwaki kwetwegala omugambe be. Donzela yachewa mirundi Junior. Tamiro yamugobya. Junior agenda kuletera nga tetuliimu. Agenda kuletera nga tetuliimu. Junior. Junior oli. Koda. Mwise mirundi emeka Junior. Mwise mirundi esatu. Wakitalonga bwalo. Junior akitalonga alowooza muve ku Junior. Junior nga bwalabika bwali. Bwakulabikira atya. Mukibingako. Kayzi n'obwama. Kayzi bwakulabikira atya. Omanyi sifukangako naye. Muki. Bwakulabikira atya. Olwenda banga azungulukusa ennyo. Aba obabye ecupa. Ecupa yaki. Yameraga ya Fanta omunene. Atolaga wa. Bwe yangambye. Wajidi. Musajja mukulu ebintu ebimuta. Nze mundeke. Eddoboozi lyo kweri. Kweri bulungi. Omuntu nga. Kiriya. Omuntu nga. You know, olumu omulengerera wa.